Katikkiro yennyamidde olw'okulinnyira eddembe ly'obuntu mu mwaka ogugwako. Ono agamba nti ensonga eno gavumenti eya wakati esaanidde okugikuba mu ttooki mu mwaka ogujja ogwa 2023 era nga muno n'eddembe lya bannamawulire mw'olitwalidde. Katikkiro Charles Peter Mayiga okuva Iwaati abadde asisinkanye bannamawulire abagasakira embuga enkya ya leero mu kkooti ya Kisekwa e Bulange Mmengo. Ansaba gavumenti eyongere okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu mu 2023. Eddembe lya bannamawulire nalyo ligwa mu ttuluba ery'eddembe ly'obuntu. Gavumenti bwe batessa kitiibwa mu ddembe lya buntu ne bannamawulire tebajja kuba na ddembe. Kale bannamawulire basaana okwongerwa kyanya, bawandiike, boogere, basaasaanye amawulire ge baba basase okusinziira ku bye baba balabye. Bwe tuba tetwagala ab'amawulire batuwandiikeko bubi, tulekerawo okukola ebibi. Ono era alambise obuvunaanyizibwa bannamawulire bwe bayina na kiki kye bategeeza mu bwakabaka bwa Buganda mu nkulaakulana yaabwo. Bwe tukola nga tetuli wamu nammwe, wajja kubaawo omuwaatwa, kubanga abantu tebajja kumanya bigenda mu maaso. Ate bwe batabimanya tewali nteekateeka kebe eyamba abantu engeri gye banaagiganyulwamu, ne bw'eneeba eyamba abantu nga tebagitegedde tebajja giganyulwamu. Nzaako okugamba nti bw'oba oyagala ekituufu kitegeerekeke, weekwate, wuliziganya, beera ne bannamawulire oba n'abakola ku by'empuliziganya. Bannamawulire alina entanda gy'abasibiridde ng'eno ebadde yakwetegekera mwaka ogujja ogwa 2023. Saba mwongere okuba n'obuvunaanyizibwa mu mwaka ogujja bwe muba mufulumya amawulire, era muzimbe amawulire ago agazimba eggwanga. Amawulire agakyamusa gasaasaana mangu. Omuganda agamba nti ekibi kikira eŋŋoma. Ewulire lino erikyamusa ebbi lisaasaana mangu, naye terizimba ggwanga. Mwe mulina okuba n'obuvunaanyizibwa. Nammwe mwetaaga okuba mu nsi ng'egenda edda mu maaso. Ate mmwe mulina ensi eyammwe ey'abannamawulire gye mubeera. Mu kusooka minisitule y'ebyamawulire ne kabineti Nuwakimba asoose kwanjulira Katikkiro abantu bakulembera omwaka bwe gubatute na biki bye batuuseeko awamu n'okusoomoozebwa kwe batambuliddemu. Tutambulidde ddala bulungi nnyo era nnyongera okuwera nti ate 2023 kigenda kusukka. Banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti musoosowazza amawulire agava embuga. Muyiyeewo omubiri era ettoffaali eryo eddene lye mutadde ku Bwakabaka tubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ensonga y'okusoomoozebwa Katikkiro tagiresettayo. Ebisoomooza wonna weebiri. N'olwekyo njagala kubagamba nti mu buli mbeera toggwangamu ssuubi, kubanga bweyinda si bwetonnya. Ate ffe abali mu nsi eno Katonda gye yayagala obwenkanidde awo, enkuba ne bwetonnya etya akasana kamala ne kaaka. N'olwekyo temukkiriza kwekubagiza, bwe munaakikola nga muwedde. Yes, Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.